Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN oli ku program Julira Mukama. Omwanjuzi wo Zeddembe Herbert Sekanyumiza nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda olw'ekisa kyatuwadde nate okulabikako ku mukutu guno ku lutimbe luno lwa 3ABN olwaleero ne program ey'okujulira. Naawe atuddaawo atulaba osobola okujulira Mukama waffe olw'ebirungi byakukolera. Atugamba mu kyawandiikibwa wano kiri mu Bafiripi essula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana nti ebisigaddeyo abooluganda eby'amazima byonna, ebisaanira ekitiibwa byonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. Ekyo kyonna ekigulumiza Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga mu butuufu obulamu buno bwe tulimu obw'ensi eno bulamu bwakugulumiza Katonda. Era ekyawandiikibwa mu Bubuulizi 12:13 Bayibuli eyogera ng'egamba nti ekigambo ekyo wekikoma wano byonna biwuliddwa, naye otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Kale twenyumirize mu programu eno, nawe wenyumirize mu ebyo ebigulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli ba mukisa nate mu studios okukyaza mwami Kigongo Patu oba mulite Patrick okulimalayo gwe twali naye mu studios ku mulundi guli ku Saturday. Kale akomyewo atulage ebirungi Mukama waffe Yesu Kristo byamukoledde, bwamusaasidde. Okuzzayo ko katono emabega omulundi guli yatulaga engeri gye yakwatibwamu nga musajja wattu yeetambulira bibye ku street ne bamukuba emiggo ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka. Yagenda okwesanga nga bamututte mu lujjudde lw'abantu abangi ennyo nga bakuba enduulu baleekaanira waggulu, bamuleese wuyo. Tamanyira kubaya ki kye bali bamutwalidde naye nga bamujweteseeko omusango ogw'okutta. Wajje byaggweera yabitunnyonnyola ku olwo. Ate agulumiza Mukama kubanga obulamu Mukama yabukuuma n'ayita ne mu kusomoozebwa okulala. Twagenda okumaliriza ng'akyatulombojjera bingi kubanga yatutwalako ne ku bypass gye yali atambulira. Agenda okutuuka ku bypass ne bamukwata bayaaye ne bamukuba emiggo ne bamuggyako essimu ye bamutadde yeeyongeddeyo era asisinkanye abalala abaali owa boodabooda amugamba nti linnya tugende, n'asalawo adduke Buddusi Misinde. Naye byonna ng'olaba okutawankana, olaba obuzibu, olaba amatigga ge tuyitamu buli olukedde. Kale Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe. Sebo tukwaniriza mu studio za 3ABN. Amina sebo. Omulabi waffe Yesu nga obujulizi obwo bwali otandiseeko. Nange nesunzo okumulabako. Muganda gamba naye ate okundabako nsosootola osuna anti tuweereyo essaala eggulawo mu butongole tutandikirawo. Katwebaze. Kitaffe omwagala oli mutukuvu kubanga ojjudde ekisa kingi n'okwagala. Weebale gwatulabiridde n'otuliisa n'otunywesa. Mukama omukono gwo ogw'ekisa tugulabye eri obulamu bwaffe. Yongera nate okubeera munaffe okutta mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Awo we tugenda okuba nga tutandikira butereevu, sooka omulamuseeko omulabi waffe. Bannaye omulabi waffe omulungi nate neeyanzizza nnyo okusisinkana era nkakasa nti naawe Katonda yalina byakkoledde. Amiina. Amiina. Katukomewo oluvannyuma lw'okuwummulako katono nnyo tovaawo
ku 3ABN TV program Julira Mukama. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobola okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama munnaffe eyakatwegattako omulundi guno nga wasuwa program ewedde osobola okuba ng'oddayo n'ogiraba program eyo n'ogyota obuliro kubanga tuli ku mukutu ogwa YouTube oguyitibwa Avento Productions. Avento AVV oba V2 ezannabansasaana n'olyoka ogattako ENTO Productions. Butereevu ojja kuba osobola okuddayo n'olaba obujulirwa obwo obwasembayo munnaffe Kigongo Patrick ng'abutuwa wano mu studio za 3ABN. Naye bw'otuukayo osobola okutulayikinga, osobola okutugoberera kye bayita following, naye era osobola okuwandiika obubaka bwo mu kasanduuko wansi awo oba otubuuza kibuuzo oba wandyagadde kubaako nekyogabana naffe kabe kasinge wandyagadde naawe okola appointment tusisinkane naawe obeeko naawe obujulizi bwowa abalabi baffe wano ku 3ABN. Kale tunasanyuka nnyo nnyini okuwuliriza. Mukama akutukuumire. Sebo aho wennyini we tuba tutandikira kyawandiikibwa kigambye mu Zabbuli essuula eya 3 olunyiriri lw'omukaaga nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. N'agamba mu Lwomusanvu malayika wa Mukama asiisira okwetoolola abo abamutya n'abalokola. N'agamba mulege mutegeere Mukama nga mulungi. Kale aweereddwa omukisa omuntu amwesiga. Bigambo ebyo bimpa amaanyi. Ate bwe ndaba obujulizi bwo ndabira ddala nga Mukama Katonda yekka ye yali asobola okulokola mu mbeera efaanana bw'etyo. Otyo tutandikira awo wennyini otubuulira obujulizi buli bwe wali otwongerako ng'ogamba nti ebyo nga bikyali awo ninayo akalala. Nzijukira nakusalako obusazi ne ŋŋamba lindirira kubanga akadde tekatusobozesa kweyongerayo. Weewaawo. Mpozzi obujulirwa ate nebaza Katonda. Kubanga bw'otegeera Katonda abaako byakuyisaamu byotayinza kulaba oba byoyinza okulaba n'amaaso go byayinza okuwonya. Kubanga olunaku lwali lumu taata n'aŋŋamba nti nina mukwano gwange njagala ogenda osomera eyo kubanga yali akolera ggulu naye ng'ate ewaka omukyala yanoba ate nga amaka manene g'amaanyi kati omusajja neyeraliikirira ate ng'ono mukwano gwenyo naga omwana oyo ogambye asoma nti agenda anoonye essomero ave ng'ewaka agende ku ssomero awaka aleme ebbeerayo watyo. Kati saayagala nnyo gendayo kubanga nali simanyidde ebbeera mu maka g'abantu naye olwagira taata nga ŋŋambye ne ŋŋenda naye naakabeerayo wiikisi nga ziizo n'oyo mwami najja era namuyitanga lya kkojja. Kati bwe yajja n'agamba ssomero ki lyoyagala ogendako ne mugamba bula simanyi masomero g'eno n'agamba wetambula ogende otuuke ku ssomero lyoyagala ojja kukomyawo wano empapula tulabe. Tulwatambula ŋŋenda ne ntuuka ku ssomero erimu liri eyo era Sebuku simanyi baliyita batya ndyerabiddemu. Kati olwatuukayo ne bagamba sente zaali nnyingi n'agamba asijja ddisobola. Ogambye nti omusajja w'eggulu
yali akolera ggulu kanenga akugambye kati noonya ng'abeera Seguku eri amaka ge. Okay. Kati olwagira n'agamba ngenda kunoonyeza nze essomero. Kati nanoonyezaawo essomero. Kati yali akyali mu process eyo omukazi n'akomawo. Bwe yakomawo n'amugamba kati ate kyekikuleese mbadde manyi wanoba ko yinza enkomye mu maka gange. N'abuuza onaani ko oyo mutabani wange. Ate ogamba neeyongerayo mu kusoma. Seeyongerayo. Omukyala yabikyankalanya. Koko jja kakati omanyi ngenda kutwala mu kisulo. Konze kale tewali buzibu. Kati munaaye mba nkyali awo. Kojja n'addayo eggulu. Olwagira n'akomawo. Kati omukyala n'avanga mu kisenge najja no mu kisenge mwe nasulanga. Ange ennyumba yali nene ng'erimu ebisenge bingi. Kati ku makya nanyumiza nazze kale mu kisenge kyo nekulaba nga weebase. Toyagala kwebikka. Nenkubikka n'okubikka. Konzi lwaki tewampise? Koya kyali tekyetaagisa. Kojja yamalayo wiiki emu n'addayo eggulu ku ng'akulekawo awakana omukyala. Nga weetuli. Nga just nyambako awo ku mirimu egy'awaka nga ndi mwana waka. Kati olwaddako era n'akomawo. N'agamba ne tolidde emboozi zawoganya ekiro. Naze neekutuwako nga weebase. Konzi lwaki tewampise? N'ababbi baabaddeyo. Konzi lwaki tewampise? Koya akyadde tekyetaagisa. Olwaddako n'agamba nazze kale nentulako ku buliri bwo netunembeerawo nga eri neebowa. Naye ebiseera ebyo nali sina kyentegeera. Era ng'era mbikomyawo yazze n'atulako awo nga simanyi kiki ye ndowooza. Kigendererwa. Ti wayitawo ndowooza ebbanga lya wiiki endala emu kojja n'akomawo. Kakati n'angamba kojja ono nalwawo oteekako caayi zuuka onteekereko kacaayi nze ngenda kukola. Kati omukazi n'ava mu kisenge paatu najjawo ku sigiri we nali njikuma. Nakolako paatu mpulira nfa omutima gunnuma paatu. Era natunula butunuzi bw'enti. Ngakojja waali. Nga waali. Nalukamugamba musiru gwe biki byokola? Nagamba paatu nga badda mu ddiro agamba paatu. Bakoma bawoza paatu. N'amukubamu empyawo. N'amuzaayo mu kisenge. Kati nali ndi awo kyayidde ffenna tutudde ku mmeeza najja. Neyetuuza wendi paatu. Nze simanyi ndowooza yo. Otyo mukazi gwe otegeera oba totegeera biki byogamba omwana. Kati neyefuula ng'aliko mbwe empewo ezimukubye. Neyeesula ali n'ayiika endusulusu n'avulula kujja n'akuba endulu ne bajja ne bamuwujja ne bamukola batya neeyogeza obuloboozi byali bimukutte nange simanyi. Kati luvannyuma nnyo kojja n'atandika okunneekengera ndowooza. N'atandika okunneekengera. Alina ensigo emusigiddwamu etamuliimu. We yamalawo ekiseera nayogerako konetala nagana mwana ansobedde omukazi byayogera sibitegeera ayagala kusula mu kisenge kya mwana. Koyi naye mwana nga talina mpisa ezo. Tekisoboka. Abantu abakulu ne bamuyogerako nekujja nagamba naye embeera z'omukyala nsaye kalimu embeera yeetaaga waliwo ekimu bulamu kyotatuukiriza. Kati munnaye embeera nenjiwona neggwerawo naye nga egendedde mu mbeera nange gye sitategedde bulungi. Bakugobayo mu nnyumba ya kojja. Owaayi nagamba taata nze nkooyo bbeera wano leka nkomewo ewaka nzireyo ku ssomero n'ekisooka ekyandeeta kusoma sisoma. Omukazi yagaana yateekawo embeera nenvaayo naye nempona embeera eyo osanga omukazi yali alina kyayagala nkole eyo embeera nayo nenjiwona. Gyebaliza Katonda. Kati endala era nze mu bulamu bwange neraba nga siri nnyo muntu oba wa bulijjo. Lumu maama yalwala twali ku lubimbi eyo saidi z'emasuuliita. Kati we twakoma okulima ku ssaawa zaali 4 oli yajja n'ateekawo eddagala nga liri mu lubugo nga lusibye bulungi nga kalinga nga kaddole n'abikkawo. Kati liba ddagala oba biyokoola. Gamba oli yateekawo ebiyokoola.
byokoola kaakati kuba eddagala liwonya naye ate ebyokoola byo bireeta buzibu era byokoola kati maama aba atandika bw'ati okutema enkumbi bw'ati n'agamba nfudde nze n'agwa ku ttaka ne tukuba enduulu ne bajja abaneiba baffe abaali bali masayidi eri ne bajja nga takyasobola kwogera tatambula ne bamutwala ewaka ne tutandika okusaba waliwo omukadde w'ekkanisa yali atusula okumpi awo ne tusaba ne taata we yajjira ne tusaba ne tusiiba ne tusaba n'agenda waayitawo ekisa n'agenda ngadde engulu mpola naye agenda okudda engulu ng'okugulu kulinga gambuutusi nga kuzimbye kati twasabanga mpalo leero ono waakulemberamu enkyoli nga musaba ki nga tusaba Katonda kubanga twali tulabye ekibaddewo awo nga mulabye ebyokoola maama abitemye avudde mu mbeera kati nga mwegayirira Mukama amuwonye ate ffe twandigenze mu ssabo n'okusaba kwaffe kuno kubanga waliwo abantu abamu ekituufu kiri nti Omuganda agamba nti ekyekango tekimanya muzira oyinza n'okuba nga yegwe muntu akyasinze okwegayirira kabe kasinge ng'osula ne mu kkanisa naye bwe kikugwako nga toweetegese oyinza okwesanga nga n'okusaba kukulemye yensonga lwaki kubuuza nga musaba ki kubanga oyinza n'okumutunulako n'ebigambo ne bikubula by'osobola okugamba nti no kambigambe Katonda naye lunaku lwali lwange nga lwakusaba twava ku makya ne tuyimba ne tusiiba nga tuyimba ne tusaba paka saawa zaalinga nnya tebwakya ku makya n'atuyita naga abaana bange naloose nga waliwo omuzungu yazze n'aŋŋamba ngolabye n'obuzibu naye kozesa ku ddagala eryo kubo lyali likyama ewaka naye we yamusongera nga waliwo eddagala kati yalabye sifudde eyo n'akomawo n'aŋŋamba wataddeko eddagala ne mugamba anabadde mmanyi osaaga kati omuzungu n'ajja n'akwata eryo eddagala n'amukunya ekigere n'alikunya n'amusiiga ku kigere okuva eno waggulu paka ng'anyumya kirooto atunyumiza kirooto otyo naye bwagenda okukya nga yatasobola kutambula atambula n'agamba yaŋŋambye eddagala lyakafumita bagenge n'agamba wona alinyiikira ojja kuwona kakati ne tugendawo n'agamba wano wennyini weewaawo wano kuba erikyama ewaka liirino n'eddagala nga weewaawo ng'eddagala weeri nga kafumita magenge nga waali twali tetumumanyi maama n'alitutumanga mugende muleetera eddagala nteekewo wayitawo kisinga 2 maama n'atambula naye ntwebaza Katonda okutuwonya embeera ey'amaama ey'obulwadde nga letutaddeko ddagala lyonna era munayenza okugulu we kunnumamu era ngenda nengira kafumita bagenge konzowaayo kandekewo kuba nalaba nga kawonya maama ate wali eddagala lyebamuto enkuba gyetonya gyakola ki gyamanya otyo kati lumu enkuba yalwawo okutonya ate twali tusimba enakati kazaali 4 n'akala kati waliwo n'ebitooke nabyo ne bitandika okwonooneka taata yali atemye enku loole ndowooza zaalinga 4 nga tewali bazitwala ne tusaba ne tusiiba ne tusaba enkuba etonye n'enku zigende okumala zaali ndowooza gwali mwezi mulamba maama n'agamba jja tugende mu nnimiro ne tugenda mu nnimiro tuleete emmere twali tumaze osogolayo ti lumonde tumutadde mu kutiya n'agamba naye waayo okusaba kwokuba embeera esusse ne mugamba tufukamire ne tufukamira empaayo okusaba naye weewaawo nga ntya Katonda twagenda okukuba amiina bwe tuti ng'enkuba etandise era weewaawo enkuba yatukubira mu nnimiro neneetika emmere nenjituusa eri waggulu ku luguudo nenjissa ku ggaali nenku nenziteekako netugenda nga enkuba etukuba paka yetwatuuka ewaka wayitawo ennaku 2 ne wajja omuguzi ng'ayagala kugula nkuuzaffe netukubira taata essimu yali mu kibuga yali kaleero awo najja
era n'atunda enku ne zigenda. Ne twebaza Katonda ne tulaba obukulu bwa Katonda. Nga bugabirizibwe. Mukama Katonda ng'okola ebikulu. So nebaza Katonda mu ngeri eyo. Nti yabawonya. Maama n'amuwonya ebyokola. N'amulaga n'eddagala Katonda kejjiri ery'okkozesa. Kati ate ne muvaawo ate Mukama Katonda n'agabirira ne mufuna akasente musobole okubeera nga musisinkana ebyetaago. N'enkuba n'etonnya. Ate weewamu omusana gwali gwaka. Ssaawa 7. Kwatiriramu. Omulabe waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Oli eyo nga tomanyi kyakkola abamu n'okubuusabuusa babuusabuusiza ddala amaanyi ag'obwakatonda nga bagamba kiki bwe kiba nga kiremye waneeno mu bino bye tulabako Katonda kikyayinza okukola oyo gwe tutalabangako. Ekituufu kiri nti obuntu obulabikanga obwangu ennyo Mukama Katonda bw'akozesa gwe kkirira ku maviiviigo tuukiriza ekyo kyakugambye okole. Kubanga tugambye mu Zabbuli 34:8 nti mulege mutegeere Mukama nga mulungi era nagamba nti aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Obadde onyooma ekiyitibwa essaala bw'ofuna okusomoozebwa kikole olabe ddala nga Katonda awulira essaala era ayanukula. Naawe bino ebintu by'owulira kaakano ebiringa ebikubuulirwa bubuulirwa ojja kulaba nga bituukirira ddala mu bulamu bwo naawe obe n'obujulizi bw'osobola okuleeta wano ku 3ABN. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira atubuulire ng'atuwongerako okuva ku bujulirwa okudda mu bujulirwa. Nkakasa nti naawe ojja kuva mu bujulirwa ng'oggukira mu bujulirwa kubanga ebikolwa bya Katonda byewuunyisa. Katudde. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Oli wakati mu program Julira Mukama ku 3ABN TV era omwanjuzi wo Zeddembe Herbert Sekanyumiza. Owaaye atulaba wali obadde kaawo nga abantu bagwamu ensasagge oba obuzibu bubagwira ne basaba ne beetooloola nga teri kikyuka naye ttaani yo bw'etuuka n'osaba ne wabaawo enjawulo n'osaba n'olabira ddala ng'oluba okugamba amiina Katonda n'ayanukula. Kyewuunyisa mulimu abantu ng'essaala ye eyanguwako n'etuuka. Y'ensonga lwaki ne mu Bayibuli tugambiddwa nti waliwo abakadde b'ekkanisa basobola okusabira ne bakuteekako emikono. Essaala y'omutuukirivu ekola ki? Etuuka wala nnyo. Ssebo obadde otunnyonnyola okutulaga nti nno gwe ttaani yo bwe yatuuka n'osaba Mukama Katonda n'akola. Genda mu maaso. Mpozi n'ekirala nti oluusi omuntu ayinza okusaba naye n'ataddibwamu. Ekyo kireme kumalamu muntu maanyi oba mukkiriza maanyi olw'ensonga nti ne Danyeri yeeteekateeka okusaba naye bwe yasaba Setaani n'aziyiza essaala ye okukomawo era malayika ebyandika bigamba nti malayika yajja naye n'asanga Setaani atadde waawo
olukonko olw'amaanyi ne babawo okulwana okw'amaanyi. Era Mikaeli yamala kujja. Weewaawo. Kati n'alyoka atuuka ku ddaala n'amugamba nti mmaze ennaku 21 nga waggulu waliwo okulwana n'okumeggana kwennyini. Okumeggana. Agamba tetumeggana na mubiri na musaayi. So si buli lw'osaba nti oteekeddwa okuddibwamu kubanga eno ensi yawambibwa. Waliwo amaanyi g'omulabe. Kyava agamba nti musabenga obutakola ki? Obutakoowa. So bw'olaba nga tekiddiddwamu nyiikirira amaki. Sigala ng'osaba. Amaviivi. Mpozi waliwo n'obujuliro naye nga owulira otya nti abalala bonna basabye naye ate gwe bw'otuuse n'osaba n'olabira ddala ansa nga mu butuufu yiyeze. Munnaye nze nalwangawo kitegeera nti nze mu kusaba kwange kuddiddwamu. Twalabanga kivuddemu ne twebalizaamu Katonda. Naye kati ate bwe ŋŋenze nkula n'ofumiitiriza bwe nze ndaba emitendera nga ndaba waliwo ekyenjawulo. Kabe kasige Mukama akuyise kubeera mwegayirizi. Omanyi buli omu alina yafeesi Katonda gy'amuwadde gy'alina okukakkalabizaamu emirimu gye. Otyo akati sisita wange mabegakaawo twafuna obuzibu nti maama bwe yafa waliwo maama yamusikira era maama waffe. Kati yayagala nnyo tuyingire obusamize. Sisita ye bw'atambuliramu omwana wa kkojja eyamusikira. Kati yatuyita n'atugamba baana bange emyaka gyammwe mubeera waliwo abavubuka bangi abagaggawaliddemu. Naye sengane bwe mukkiriza mugenda gaggawala abantu babeewuunye. Just mukkirize bye mbagamba mugaggawale nga mukyali bato. Nagamba nze mbeera wano naye sente zigenda ku akawunti buli lunaku naye nga sifulumye ennyumba yange. Nagamba oluusi ffe tugenda yesuubula n'oyingira mu lusozi ne bakulaga omuntu eyaffe edda nga ali mu kulima. Abaffe. Nagamba agamaanyi temugaagala. Nagamba nze ndi munnaddiini sibagoba mu ddiini era mugenda gisigalamu naye wano mwetaase. Mufune ku bugagga bulyoke budde mu ddiini. Nagamba n'atugamba ne mukwano gwe. Taga mukwano gwange oyo akozesa emmindi agifuuwa. Naye tulaba zikayina zaayina. Ate ne ku kyakya abeerayo. Naye mwe muli ku ne ku kyakya abeerayo. Sitali ng'alira olulimi olugomba olulimba. Otyo? Naye twafuluma awo. Ne ngamba sisita wange ebbanga litutambudde ne Katonda nga ddene. Naye kaseera katono we kati Katonda tumuveemu. Tuba twagala ebyobugagga. Tukyukola okubanga twagala okuva mu mbeera gye tulimu. Nze sigenda kukkiriza oba kukkiriza kkiriza naye n'agaana. Kaakati yo neebampalana. N'agamba kaakati n'okuzaala temujja kuzaala. Abaana bajja bayitanga mu ngalo nga bwe mugezaako okuzaala bwe bafa. Kati sisita wange yagezaako baamwogerezanga abasajja. Naye nga oli amukwanira ennaku 2 olwokusatu ng'amukyabanga n'ennamba giteeka mu blacklist. Nagamba nenze ndina buzibu kiki kye nnagwako. Waliwo n'abamu abakozi b'oku leediyo ez'amaanyi wano mu ggwanga. Munne oli yamulaba n'amwegomba ate n'obaawo annyonnyola nti oyo mwana mulungi banaye mulabidde ebbanga. Omusajja n'amwagala n'amukolera buli kimu. Emmotoka nga yamujja ewaka ey'omulimu nemutwalanga ku mulimu gy'akolera. N'amugamba nja kubanga bukubi emmotoka y'oku leediyo ekukime ekutwalenga wa kutwalenga ku mulimu w'oyagala okugenda oba twagadde ku miitingamu emmotoka weeri mukubire bukubizo emmotoka egire. Ndowooza ekinene nnyo zaali wiikisi 2 wo tebaddamu kwatagana. Naye nadduka. Naddamu n'amukubira essimu elodiya nga oli yaviddeko tebakyakwatagana. Abaffe. Nankubira ng'akaaba baaba bankwana naye munaku 2 wiiki emu nga bansuddewo. Naga naye nze banaye ntendewaliddwa. Ayi nagenda okuwulira afunyeyo omulala eyamukwana. Kati ku luno neegayira Katonda nagamba oba kiki Mukama mundekere ono. Lwagira ne bakemebwa. Gira nti afunye olubuto. Banaye ekyatukubawala. Naye tugamba kale katusaba basabire mutereeze ensonga. Kakati tutuuka emulago mu ddwaliro amanya akawe empaawo. Bankubira essimu saa zaali 6 gwa kiro. Tibanaye tumutute mu ddwaliro embeera si nnungi azaala. Sawa zaali 11 n'enziruka mu ddwaliro Kawempe.
Yesewo. Okutuukawo nga waali ne mbuuza oli mu mbeera ki koyinza bannaye simanyi omwana ansimbira eno ate ayagala fuluma ate abasawo bangamba obudde tebunnatuuka Nga sitaani asitudde amajimbi. ne tusaba ne nsaba by the way n'omukyala saamugamba awendaze ate ku lunaku olwo lwennyini twali tufiiriddwa memba yaffe yali yafiiriddwa taatawe nga nina okubeera mu kuziika kubanga olwedde nali nfuuse mukadde wa kkanisa ne ŋŋenda ne nkomawo ne bagamba bannaye akyabulamu ne bagamba naye mutambuzeemu mwambuse kalina eri waggulu omusawo mwambusa kati ne tuuka eyo waggulu ku ntikko y'eddwaliro eryo ery'ekawempe ne tutandika okuyimba ne tuyimba kati abaali wansi baawuliranga amaloboozi amalungi abantu ne bavanga wansi abakazi ab'embuto ne bajja eno waggulu ku toopu ne tukola akajegere ne tutandika okuyimba kati otwamaliza okuyimba ne mbabuuza bannaye nammwe muli ba adiventi kaaba mutya ffe ennyimba tuziwulira ku prime tetuli ba adiventi naye tuzimanyi ne tuwaayo okusaba wayitawo ndowooza lunaku lumu enkeera n'asumuluka bulungi. Amiina. Ate namawulire ge nawulira nti ate abo abakyala kubanga twali tubafunyeeko n'ennamba nabo baasumuluka bulungi tewali yafiirwa mwana wadde ate abamu ku bo balongoosebwa. Naye gwe n'otokitwala nga kya lusaago n'omanya nti Yesu yakikoze era Katonda yakikoze. Amiina. So nineebaza Katonda era n'omwana waali tumulabako. Amiina. Era nabo enteekateeka zaabwe bazitambuza balabe nga batukuza obufumbo. Weewaawo. Ekyo nakyo nkyebaza Mukama waffe Yesu Kristo. Amakubo ga Katonda si mazibu. Ekireetera amakubo ga Katonda okuzibuwala eri abantu kuba nti nno abantu bava ku Katonda ate ne bagenda ne bawaba. Buli bw'ova ku Katonda oba ogenda kufuna obuzibu bungi nnyo. Kale amabega kaawo nga tusoma ekitabo ky'olubereberye Kayini bwe yava ku Katonda Bayibuli egamba nti bw'ova ku Katonda okwonoona amakubo g'okwonoona gakuliize. Bannange teri muntu yandyagadde kuva ku Katonda. Kale buli bwe tubeera tunywerere ku oyo kubanga tuteereddewo omukutu gwe mukutu ogw'okusaba n'okwegayirira. Buli bwe tugenda mu kusaba tuba tusitulibwa okubeera nga tusobola okukwatagana ne Katonda. Kale n'ekyo ekirabikanga ekizibu ennyo Mukama mwesigwa waliwo ekiyiiza okulema Katonda tekiriiyo. Awo nno ndowooza ntandise okulengera kati obuufu Mukama Katonda buweereza ki mugugu ki gwakutisse gwe obuweereza bw'olaba mu bulamu bwo Katonda bwakukwasizza. Kakati era obuweereza obwo obuyingira otya otandika otya okutuuka ne wano wooli okuyitibwa nti oli mukadde wa kkanisa ate nga nze nkulaba ndaba kavubuka kajjani. Ekyamazima nali sikisuubirangako naye taata wange yaliko omukadde w'ekkanisa naye nze nali sikisuubira naye nange olwamaliriza bwetuti embaga 2019 mwezi gwali gwa 8 nga tetunagenda mu bamuyita olumima mawugwe. Kakati munaaye omwaka ogwaddako 2020 ne banonda ku bukadde. Ayaya nakaaba. Ekyamazima ng'okaaba olw'obulumi oba okufa essanyu? Bulumi. Wali toyagala kubeera mukadde? Nali nakyagala naye nga nalaba waliwo embeera abakkiriza gye baasitula ku bakadde abamu abakkiriza abayisaamu amaaso ogenda okulaba oli ayogedde kino amuyombesezza gamba amuddamu engeri nga kati nabyolekedde nze bali abakulu bebayisiriza we bati naye ate nze bambi ndabanga abakkiriza nabalaba nga si bangu negamba kati yenze ngenda kutereza maka gani nga nagange gatandika butandisi naye mukadde omukulu naŋŋumya kubanga naye baali bamulonze ku bukadde ate nga ye mukadde asooka naye ate n'alwala kubanga yakyekanga yali takisuubira
naye n'agamba naye tugume tujja weereza wow. tujja weereza naye waliwo ebintu ebikulaga nti obuba onoba wanjawuloko kubanga muze buli kitongole kye bannonderamu 2016 bannondanga omudinkoni ate nali njagala nnyo obudinkoni kubanga natandika okuweereza nga sirina mudinkoni nga nnongoosa buli kimu nga nkikola ne banonda olwadda ku kifo kya communication era mu buweereza obwo twasobola n'okufuna ekipande ekyekkanisa ekirungi ekiraga kanisa weeri ekiraga ekkanisa weeri nendabangako kuba ripooti gyempadde oluvannyuma lw'obuweereza bwange si mbi ebadde nnungi era nebaza Katonda nti mu buweereza buno nali njagala nnyo ekitongole kya Sabbath School naye saasobola kifuna naye we bannonda ku bukadde ne baŋŋamba nti gwe mukadde w'abaana atoledde nga nali musomesa w'abaana ate gwe mukadde wa Sabbath School nensanyuka nnyo naye ebbanga ekkanisa lyemaze kati ndowooza egenda mu myaka nga 14 tubadde tetufunanga mwana kati nga amakanisa malala gatuyeeya naye Uganda yabaaki ngamba ki naye okuyita mu kitongole kya Sabbath School nga tukozamu ne wa Sabbath School twasobola okufuna branch ya Uganda Nursery ugamba Sabbath School tugina ye Uganda Nursery nakyo nkyebaliza nti kijidde mu buweereza bwaffe amina Mukama yeebazibwe kijidde mu buweereza bwaffe naye kirala kye neebaliza Katonda nti waliwo ebisoomooza kale mu buweereza kubanga waliwo abakubira essimu nga maka gatabuseemu kati newetunuulira gwe gwakubidde nogamba Mukama Katonda kati ngenda gonja ate amaka g'abantu nolabanga naye nogamba Katonda gwe yanteeka mu buweereza nsobozesa mpa amagezi ndabe engeri amaka g'abantu gye gayinza okutereeramu ate oli awo siri bwa kitongole ekyo naye oli aba yakwagala bwagazi nagamba kankwire ku mukadde gundi so nogenda ne musaba ne mwogera ne mulaba obuzibu bwe buli ne muvaawo ng'abantu bakwataganye amina nekyo nkyebaliza Katonda so mu bufutifuti obuweereza bwo Mukama Katonda akuteesa okubeera omukulembeze mu kifo ekyobukulembeze okubeera omukadde w'ekkanisa ate n'akuwa ekitone n'akuwa obulimu ogw'okwegayirira lumu omusumba Kamya kati akaddiye yali asabira kabaka yabeerera omulwadde awo naye nina kinamuyigako yasooka kwesabira sooka okkakkane omusumba Kamya alina kyayigiriza Kigongo mwegayirizi awo wennyini wetwagala okutandikira mu kanyomero kaffe akagenda okubaga kasembayo tutegeere Patrick afuuka atya omwegayirizi tovaawo ku 3ABN TV program Julira Mukama. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Hallelujah, 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 hallelujah. Weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba. Solofwa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimako mu primary do re mi fa so la do do ti da so fa mi re do. Yes sir. Kino kiralo okuyimba n'oyambuka bw'oti n'okkira amadaala ne akobo yimbi ako kye kipimo akati do re mi fa. Omanyi amaanyi agali mu kuyimba. Ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa. Ebyandikibwa si byesigama ku nnyimba. Program Yimba Nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna. Sinza Mukama. Tega 3ABN TV ku ssaawa 3
okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa program Yimba nange Elizabeth Ndagiri. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Oli wakati mu program Julira Mukama. Tuli ba mukisa nate mu studios okubeera ne Mwami Kigongo Patrick ateeraga mukadde w'ekkanisa Uganda Nansana. Wetumalidde mu kajumera akayise ng'atulaga engeri gy'afuna okuyiga okufuuka omwegayirizi. Aho wennyini w'oba otandikira. Omusumba Kamya yali asabira kabaka. Ye kennyini n'asooka yeesabira n'agamba tukuze akamwa kange essaala eno esobole otuuka mu maaso go. Amiina. Ayaya nawulira ng'ekyo kinkutteko nnyo era nange nenjiga nti mu kusaba osaana weeteeketeeke ate osabe Mukama akutukuze. Amiina. Essaala eryoke etuuke mu maaso ge. Amiina. Era bwe yamala okusaba nawulira nga linga asabidde nze. Weewaawo. Era tulaba ne kabaka yatereera tukyebaliza Katonda naye ekyo nakitwala nga kikulu nnyo. Era ne wemba ngenda sabira muntu basabako n'abantu abalala nsooka kwewunga kubanga sisaanidde nsobya then nendyoka ate nteekateeka abalala nga nange mmaze okwewunga. Amiina. Mukama najja nnyamba nampa omukyala. Weewaawo. Omukyala musabi nnyo ng'omuntu wabawo lw'otendewalirwa naawe n'onafuwa. Naye ate munno wakwatako bw'ati ku mukono n'agamba tugende mu maaso oddamu amaanyi. Amiina. Era n'ekirala kino ngamba eri abavubuka bannange nti bw'obanga onoonya omubeezi togwa bugwi ku muntu nti olw'okubanga olabye enfaanana ye endabika ye nti akangende n'oyo. Nze nga nkyali wa myaka 13 nasaba Katonda ne mugamba Mukama nsaba mpa omuntu omukulu mu ndowooza ate omukulu mu bikolwa ng'ajja kunzimba mu by'omwoyo ate ne mu by'omubiri. Weewaawo. Era ebyo nabisabiranga nnyo saafa kwa nakabina mweru muddugavu nedda ebyo byokka bye nasabiranga. Amiina. Naye ngenda okwetegereza munnange ng'ebyo byali byennyini bye wasaba byennyini Mukama bye yakuwa. Weewaawo. Otyo. Ate alina okubudaabuda kwa budaabuda kabe bakazi banne ogenda okulaba era abamu engeri gy'ayogera nabo naddala ebyakwatagana ku maka eri abawala abato abazzaamu ku maanyi nolabira ddala nga alimu omulamwa era bwe namutunira bwe negamba waliwo eŋŋombo egamba nti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabaayo omukyalo omukozi akabassana n'emirimu okulaba nga erinnya ly'omwami lisituka. Weewaawo. So ne wabawo okutendewalirwa kubaawo kya buntu kubanga ffe bukyanga tufumbiriganwa tetufunanga bebi.
kati twalinga abamufunye ne tusanyuka nnyo twamutuma n'erinnya nga akyalina mu lubuto wa wiiki. Mukazi yangamba wayi nti Mukama azzeemu essaala. Erinnya ne tulituumirawo. Era olwatuuka olwavanga ku mulimu nga mukwatawo erinnya nga ndimuyita omulungi oli otya munaaye nga nnyumya naye n'omukyala naawulira essanyu naye yali yaweza emyaka olubuto luweza emyaka 5 ne luvaamu ne tuwulira emyaka 5 oba emyezi 5 olubuto ne luvaamu ne tuwulira ennaku ng'etutta naye ate nekinjijira nti maama wo yabagamba nti gwe munaazaala nga anaakolaki naye netugamba tekijja sobatugamba Mukama yagaba ebirabo byamaanyi ga Katonda era ajja ttuwa. So okuyita mu kusabira awamu kugumya ne wabaawo ekibaba kibayuzizza muddamu amaanyi ne mugamba tugende mu maaso n'obuweereza pozi n'obujulirwa obulala. Nasaba nnyo Katonda nga wempulira mwami Kigundu Wilson ng'ayimba nga mpulira essanyu nga bannaye omwami omulala Sozi Moses abasajja abo banyimbiranga bulungi ne ngamba nange ndifunako omukisa nange nenyimbako nga ngulumiza Katonda wange. Nawandiikanga ennyimba zange naye maama nga azizalawa ogenda tuyimbirawa ne mukyaki toluyimba nempandiikanga naye nga muleke mbayigirize okuyimba naye nga maama anzalawo agamba nedda. Naye nenkwata sisita wange, waliwo sisita wange yali anzikiririza bamuyita Fiona. Olwayiwandiika oluyimba nemugaa tugenda tuwaayo ku kyaki ne tuluyimba banaye lwakwata ku mitima gy'abantu weewaawo. Maama n'agamba nno olimu ekitone oluyimba nga lubadde ngambadde sirumanyi abadde walukwekawa. Naye 2018 emabegako eri nagenda mu kusaba n'okwokusumululwa naye nga Mukama Katonda nange nzijukira nga njagala okuyimba. Naye 2018 nitandika okuwandiika ennyimba eziri siriyasi naye wetwogerera n'olwaleero zikulirwa ku Prime kumpewo ate munaye nezaagalwa abantu ate nayagala nnyo ennyimba ezikwata ku muntu kwegamba aleme kwemalamu maanyi olw'embeera gyakolaki gyayitamu obwo buwanguzi bannaye era neebaza Katonda olw'ekyo kubanga n'ekyo nakyo yakintuusaako. Weebale nnyo obulabi waffe omulungi. Tulina akayimba ke tutera okuyimba kali mu bridge hymnal. Kayimba katera kubeera ka 349 kagamba nti count your blessings, name them one by one. Count your blessings and see what God has done. Kitugwanidde okubeera nga bwe tutunula gye tuvudde, bwe ntunula ebigenda mu maaso, bwe ntunula okutabulwatabulwa okutwetoolodde, nsobola okulondobamu n'entegeera nti kino Mukama yakinkoledde. Ate omukisa gwa Katonda tekyetaaga kuba nti ofunye ennyonyi yabamu balindirira nti nno Mukama bwe nnaalabanga akakadde kamu emitwalo 4 kagudde ku ssimu nja kutegeera nti Katonda ampadde omukisa. Kuba buli omu ayinza ate abamu bw'awulira obujulizi kati nga buno obubwo naye n'alinda ku mbaga ye alabe nga emmaanu eva mu ggulu obukadde 5 bugwe ku akawunti ategeere nti nno ekyamagero kya Katonda kiguddewo. Naye nga Bayibuli etugamba mu Zabbuli 10:18 lujja kuba lunyirira 23 wagambira nti nno it is the doing of God and it is marvelous in our eyes. Ekintu kyonna kyonna ekikwe Katonda kyakoze ogenda kwesanga mu butuufu kyewuunyisa mu maaso go. Kale bw'obeera nga oŋŋambye nti weenyumiriza mu Mukama Katonda olw'ebyo byakukolera nawe byolabako naddala nga akuwadde n'omukisa okuwandiika ennyimba, ekyo kyekintu buli muntu kyalina okubeera nga yeenyumiriza. Ebirungi byonna bye tulabako twenyumirize. Kale akadde kalabikanga akewerekedde. Kakati nja kusaba otuweeyokko ku buyimba obwo bw'owandiise nga Mwoyo Omutukuvu yakulungamya kwegamba obukubibwa ku mpewo ne ku Prime
ensi bwe yettanira ate nga bulyowa omwoyo. Waliwo oluyimba lwensinga olunkwatako lugamba nti bwe yatuuka ku nsi yazaalibwa bubi mu kiraalo ky'ente omwo mwe yazaalibwa mu maka amavu agaali geyiya mwe yazaalibwa mbeerwe nfuna obulamu yakula bw'atyo mu mbeere y'okusoomozebwa teyafuna mirembe yabulwa newasoolubwa yavumibwa yakubibwa yafujirwa malusu ku muti Gologoosa gye yankimirwa buwanguzi yali waddembo muteefu yali mukwano gw'abantu ate nga afaayo teyasosola mawanga buli omu yamusembeza ekibala ky'okwagala ensibuko yeye yakula bw'atyo mu mbeere y'okusoomozebwa teyafuna mirembe yabulwa newasooluba yavumibwa yakubibwa yafujibwa malusu ku muti Gologoosa gye yankimirwa obuwanguzi omukwano gwalina erife nga mungi yajjanjaba endwadde zaali zalema yaliisa abantu abafiiriddwa n'abagumya yatufuukira olutindo olutuuka mu ggulu. Akayimba akayitirivu nnyako kagulumiza Yesu Kristo ate nga ge mazima gennyini kubanga yabonaabona n'afumitibwa n'atulugunyizibwa n'atikkibwa engule ey'amaggwa ffe tusobole ate okutikkibwa engule ey'okulumizibwa ate teyasosola nga bw'ogambye banaife Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Owulira otya mulinga omuntu mu lugendo lwo kabe kasinga yali tasuubira nti oyinza n'okukola ebintu by'okola leero nga Mukama waffe Yesu Kristo muggwe mwabikolera? Bannaye mpulira essanyu ate n'ekirala mwami Ddembe weewaawo mpulira nnyo essanyu olw'omuntu ategedde Katonda. Lumu mama wange omuto yali mukweraguza naye nakkiriza Katonda nagenda okulaba mulabe Makerere yali camp meeting nga wanise mbagenda okubatizibwa nakaaba amazika gampitamu nga sikikkiriza nenga Mukama Katonda ng'okolera nono naye omuleese oli mulungi. So weewaawo nze neebaza nnyo Katonda era n'ekirala waliwo obubaka Mukama bwakuwa okubuulira eri abantu. Oyinza okuba gwagenda obuulira oli ku preaching program naye nga wategeesa obubaka n'obutegeka emirundi ng'esatu naye ng'owulira waliwo ekigaanyi naye oluvannyuma n'otegeka obubaka Mukama n'akuwa obubaka oyogere eri abantu naye ate naawe ne bukukwatako ne bukolako ebiseera ebisinga nze n'ebiyengeyenge bijja nga ndabako okuba obuulidde bali naye nga gwe kennyini Katonda gwe gwabadde ayogerako. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo akadde tekatukkiriza kubanga tusukka wano okuggyako nga tetunaba kumaliriza mu kaddakiika kamu kakyako akatalekeka. Ntanda ki gy'osibirira omulabe waffe atulabye okuva gye twatandikira? Bannayi ekisookera ddala okunyweza Katonda n'okunyweza amaviivi okusaba kibenga kitundu ku bulamu bwaffe gubenga omukka gwe tussa. Weewaawo n'ekirala bannayi abali ku telefayina eno bannayi mbatumidde nnyo ate nsanyuse nnyo okubalabako. N'ekirala bannayi ntumira nnyo mukyala wange Penny wa Paatu mwagala nnyo nkwagala nnyo mukyala wange. Kirala basisita bange brother wange n'abasinza bonna ab'Uganda Nansana district yonna bannayi mbaagala nnyo. Mpozi n'ekirala ne kanisa yaffe ekyali ento ey'Ennasiri mwami Ddembe njagala nnyo ate bansindikayo nga gwogeza bansindikayo nze omu ku abo ate abali mu kulera ekkanisa eyo. Weewaawo. So n'ab'ekkanisa eyo mbaagala nnyo.
era mbatumidde nnyo mukama waffe yesu kristo. Amina. Hagulumizibwe mukama waffe yesu kristo. Tukwebaza obulabi waffe obulungi olwakadde ako kofiisizza, era twebaza ekisa kya Katonda ekisobozesezza puroguramu eno okuva bwe yatandika okuba nga tesirikangamu, naye buli olukedde mukama aleeta abo bayagala okumuweera obujulizi. Era atugamba mu byawandiikibwa nti tajja kwerekerera nga talina mujulirwa. Kale nsaba nti naawe atulaba olifuna akakisa oba oliawo nojja naawe n'olabikako mu kifo kino, naawe n'obaako obujulirwa bw'osobola okuwaayo ku bwa mukama waffe yesu kristo. Tukyamulindirira era okuyaayaana kungi nnyo gy'ali, tusaba atukolemu omulimu gwe, waleme kubeera n'omu ku ffe alisangibwa nga tasaanidde. Webale nnyo, webalire ddala, katumalirize n'okusaba. Tuweereyo okusaba. Kitaffe omwagalwa taata ow'ekisa ekingi, gwakola ebikulu mu baana b'abantu. Mukama okoze ebikulu eri obulamu bw'abaddu bo. Mukama yongera okubikolera ddala. Nsi eno etabuse bweti, abantu bayongere okutegeera n'okumanya nti ofugira mu baana b'abantu. Mukama Katonda oyo yali mu mbeera ey'okusobero nga yeekyaye ng'ayagala kwetuga, kategeere nti w'oliira okyakola ebyamakulu eri abantu, era osobola omusomosa ogwo omuyaga gwalimu. Mukama Katonda yogera naye aleme kwejja mu mbeera, aweddemu essuubi. Mukama omwoyo omutuukirivu amutuukirire, ayogereko naye, kubanga obulamu tebukoma kati, kubanga Mukama okyafuga, kubanga bakukkiriza tumanyi nti waliyo n'obulamu obujja. Buno bwebanga buganye omulabe aleesa amaanyi, kale katusinkane mu bulamu obugenda okujja. Essuubi eryo twetaaga linywerere mu mitima gyaffe, mu byonna otuwa amaanyi, bulijjo otulokolenga eri emitego gy'omulabe setaani, okuyita mu linnya egganzi lya mukama waffe yesu. Amiina, amiina. Webale nnyo, webalire ddala. Mukama waffe akutukuumire, era nate tuddiŋŋana omulundi oguddako. Program Julira Mukama etandika buli Saturday ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi, ate ne ku Tuesday okutandika ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Gyote buliro yongera okubaako ne byoyiga, Mukama ng'ayongera okututeekateeka olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Beera bulungi, weeraba.